Program ettaka yenyaffe buli lwakutaano ssaawa zibeeremu n'ekitundu tugikutuusaako ng'ekutuusibwa ku bannaffe ba Buganda Land Board. Buganda Land Board ekitongole ekya Bwakabaka ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka naye nga butereevu kikolagana n'ebitongole bingi era wano mu Bwakabaka okusobola okutuusa obuweereza eri abantu ba Ssaabasajja mu ngeri ez'enjawulo. Olunaku olwaleero mu programu y'ettaka yenyaffe nyina abagenyi babiri. Nyina Dr. Sinabulya Vincent Lubowa ono nno nga mubaka w'abaliko obulemu mu lukiiko lwa Buganda ate nga mu ngeri y'emu era ye ssentebe wa Buganda Disability Council olukiiko olwo olutaba bannaffe abaliko obulemu wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Era mu ngeri y'emu nina omukyala Fatuma Nakazi Kakande ono ssentebe wa board ekikula ky'abantu era mu Bwakabaka bwa Buganda. Oli ayinza okwebuuza lwaki bano ab'ekikula ky'abantu ate bazze ku nsonga z'ettaka oba mu programu y'ettaka. Nsonga nyingi naddala ekisookerwako nti bwe muba mugenda maaso n'okuweereza abantu ba Ssaabasajja wateeka okubaawo nti bonna watali kubasosolamu bafuna obuweereza kyenkanyi naye oluusi wabaawo okusomozebwa mu ngeri ez'enjawulo. Njagala nsooke mbawo mukisa batubuuzeeko ate butereevu twanjula ensonga ebaleese olunaku olwaleero nga ntandika n'omukyala bagamba ladies first katandike ne mukyala Fatuma Nakazi Kakande. Neyanzizza omukisa guno ogw'okubeera ku Terefayina radio y'Obwakabaka TV y'Obwakabaka musonyiwe. Amannya nze mukyala Nakazi Fatuma Kakande nga nze ssentebe wa board ey'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka bwa Buganda. Weewaawo twenze nnyo tuyanzeege okuba naffe olunaku olwaleero akangende eri mukadde wange Dr. Sinabulya. Sebo buteesiteesi abatuwuliriza mwenna nange neesiimye okubeera wano olwaleero nga tugenda okwogera ku nsonga ezikwatira ddala ku bantu abaliko obulemu. Nze Dr. Vincent Sinabulya atuula ku lukiiko lw'abaliko obulemu olukiiko olukulu olwa Buganda ate nga nze ssentebe w'olukiiko lwa Buganda Disability Council. Neesiimye okulaba nga nzize okwogera ku nsonga z'abaliko obulemu eri gye muli. Weewaawo wadde akadde si kangi ke tulina kantandikire ewa mukyala Fatuma Nakazi Kakande. Nga Obwakabaka ddala nti gwe okulembera board namba ekikula ky'abantu mulina nteekateeka ki eri abantu bano abaliko obulemu naddala mu nsonga zino ez'ettaka? Mu kusooka kanambulule ekikula ky'abantu kye ki? Weewaawo ekikula ky'abantu mwe muli abakyala, mwe muli abaami, mwe muli abaana, mwe muli abantu abaliko obulemu, mwe muli abantu abakuze mu myaka. Weewaawo kaakati omulamu gwe tuliko olwaleero gw'abantu baliko obulemu. Kabaka yatugamba yatulambika ku mazaalibwa g'emyaka 3. Kituufu. N'atugamba nti tetubongoota era bwe yatulambika obutabongoota twakwatira wamu ne bannaffe abaliko obulemu ne tulaba nga board tulina executive. Yes. Executive eyo yekkira ddala wansi okulaba nsonga ki abantu abo ze beetaaga oba ezibasoomooza. Abantu abaliko obulemu balina ebintu bingi nnyo ebibasoomooza okuviira ddala lwazaalibwa. Yes. Basosolwa nnyo nga bato, bw'akulamu n'atandika okutegeera n'atandika okwekuumira ng'alowooza alabika bubi. Bw'atuuka bw'aba asomye n'aba ng'alina omulimu gw'akola ng'asobola okukola mirimu ali qualified era asosolwa, bw'aba akaddiye nakyo kiba kizibu nnyo. Kati abantu bano baddokita be bagenda wansi ddala okunoonyereza ensonga ezo. Ffe nga board ne tusalawo okukola ki? Okunoonya ebyokukola ebyokuteeka mu nkola okubayamba. Weewaawo njagala butereevu ngende ewa Dr. Sinabulya nga twekuusa ku ttaka kati abantu abaliko obulemu basanga kusoomozebwa ki naddala ku nsonga y'ettaka? Weebale nnyo omuteesiteesi abatuwuliriza. Ensonga nnyingi ezikwata ku bantu abaliko obulemu naye olwaleero tutunuulidde ku by'ettaka. Ensonga zino ez'eby'ettaka okusinga ziri mu famire yaffe, tuli nazo mu nju, tuli nazo mu mirimu egikolebwa, tuli nazo mu ntambuza y'emirimu egya bulijjo,
munju tuli nazo tutya abazadde gye bali eyo bangi batuulidde ensonga z'abaliko obulemu era batwala omwana namba 2 namba 3 oyo aliko obulemu ng'ataliiwo bwe kutuuka okugabana oba okugaba ebintu by'abazadde oba nga bavuddewo oba okusika omwana oyo olunsi tafuna ku bintu ng'ebyo fe abaliko obulemu ne tuba nga tuli mu buzibu bwe baba basikisa basuubira nti omulamu ye mulungi yajja okuuma ebintu ebirala okusinga aliko obulemu ne beerabira nti omuntu aliko obulemu alina omukisa abazadde tebakitunuulira nnyo kubanga omukisa gw'alina gumwanguyira okukuuma ebintu ebyo ate okusinga n'abalala sigamba nti bakole ekyo naye batunuulira abaana baabwe nga tewaliwo busosoze abaliko obulemu basanga obuzibu mu bukulembeze katugamba abakulembeze abali ku kyalo tebatutte nnyo buvunaanyizibwa nga kati bagenda batereezaamu naye nga tebatunuulya famire zino nti ddala mu butuufu mu nju muno mulimu omuntu aliko obulemu bwe muba mugaba obusika omuntu ono aliko obulemu mumutunuulidde mu biseera ebisinga era ffe mu bintu mu kwetoloola kwaffe okw'abantu abaliko obulemu tukisanze nti ate abaliko obulemu bwe baba bakuze be babeera n'obuvunaanyizibwa ate okutwala abantu abalala abataliiko obulemu naye nga bwe twali tukula ettaka baalikwasa John baalitwasa Musoke baalikwasa Sinnabulya ne balekawo omuntu ono aliko obulemu kubanga tasobola kankuwa ekyokulabirako nga yendowooza gye balina era olunsi tebamwanjula bamukuumira mabega olunsi ne chairman ow'ekitundu tategeera nti ddala mu butuufu omuntu awo mu maka ago mulimu omuntu aliko obulemu nze ku programu eno nsaba nti abantu abaliko obulemu mubatunuulire nnyo omukisa munene nnyo Ssaabasajja yasiima n'agamba nti Buganda tejja kutuuka ku ntikko ng'abaliko obulemu basigadde mabega ye yalengerera wala n'agamba nti abaliko obulemu bayinza okukuuma obusika omuli ettaka kyetuliko olwaleero kikulu nnyo kubanga ye tavulubana nnyo talina maanyi ago gagenda kuvulubanira mu byakutunda ttaka ate bw'otunuulira amaka agalimu abantu abaliko obulemu abavuddeyo basobodde okuyamba bannaabwe era balwana nnyo okulaba nga ebintu ebisikiddwa omuli ettaka lino abaliko obulemu balikuuma nnyo kubanga omukisa gwabwe gw'okugenda awalala tebalina mikisa mingi tegulina mukisa mingi awaka wabeera waka ate abakulembeze katugambe nti nze ndi eno Kampala ndi mu kagaali naye ettaka lyaffe liri Masaka manya oba liri Mukono omwami ono ow'omuluko ow'ekyalo bw'aba yaliwo nga yeetabye mu nteekateeka ez'amaka ago nga bw'alina obuvunaanyizibwa obwo naga nti ku ttaka lino kuliko omulema ow'omulujja muno bumulinda abeerewo ekyo tukirinako obuzibu ng'abaliko obulemu oluusi tebafaayo ngenda okugiranwana ennyingire mu kagaali ntuuke Mukono nga bamaliza okusalawo bakubyewo dde ekibaati nga tebawulidde ekirowoozo kyo ate nga gwe olina ogamba nange omugabo ogwankale bamutema nange mumpa ogwa tugenda okutuuka nga biweddewo katono nnyo kankomewo ewa omukyala Fatuma oba oli awo abalema bano balina okusoomozebwa mu ndowooza zaffe abantu abeera nabo mu maka gaffe gye tukula nabo yinza giyita mindset y'abantu okulowooza nti abalema si bagezi naye nga ate bagezi in reality mbaddeko n'abamu mu kiraasi nga bakasazo so nabwe kityo bagezi ebyaddala mukozewo nteekateeka ki okwongera okutereeza okwerula emikisa gyabwe okubasobozesa okuvaayo mwenga mmwe mu nteekateeka ezaffe ne watugenda ne tufuna tubatera bayita ba stakeholders ne batwegattako mu kulaba nti tusobola okutuukiza ebigendwa byammwe mwe mukoze mutya nga bakitongole ekyabaliko obulemu mu Bwakabaka era ddala kyekituleese wano tuperereza twogera n'abantu ba stakeholders kubanga ne bw'otunuulira gavumenti yaffe ekoze ebikulu bingi eri abantu abaliko obulemu
yateekawo mu 2006 waliwo policy eya equal opportunities. Yes. 2007 ne batondawo ekitongole ekyo ekikwasaganya abantu okulaba nti obwenkanya bubeerawo. Naye ekikulu ekiriwo ebyo byonna gavumenti ebikoze era weebiri. Naye biteekeddwa bitya mu nkola. Biteekeddwa bitya mu nkola. Kati kyeva olaba ffe tuvaayo ne tufuna aba stakeholders bano okwongera okuperereza okumanyisa abantu ng'era bwe tuli kati ku redio. Kati tulina dina wano nga 17 Novemba twayise abakugu bannange twayise abakugu abagenda okwogera nammwe engeri gye bavuunukamu Lwakutaano engeri gye bavuunukamu obulemu bwabwe tebaabuvuunuka nti bwabavaako naye okulaba nti bwasigala wansi si kye bakulembeza emikisa nyina Dr. Gwemanyi lecturer ku university naye bw'omusaasira era n'omuwa ssente akunyiigira nnyo yalabye ddala nga ggwe omujjukiza mbeera eno gy'alimu so nga ate wa amakulu nnyo n'okusinga ekyo gwe kyolooza kyali. He's a doctor mumanyi mwami eyo Naboth. Naboth, yes, atambulira wansi bw'ati. Yes, he's a doctor yes, musomesa Makerere. Yes. Kaakati ekirala bannange kyensaba kino nja kisaba gavumenti nti emikisa gyo gyonna mugitaddewo tugitegedde. Ekirala n'abaana bano abaliko obulemu baafuna omukisa abagenda mu higher institutions of learning nti basomera bwereere era ne baguwa omukisa ng'abantu bangi nnyo naye bakolawo. Bamaliza okusoma abagaba emirimu ne bagana okubawa. Oyo n'emisango gibeerayo nnyo nti omulimu baagumutwalako kubanga yali bw'ati. Naye tusaba zino boards ez'ebitongole okubanga baziteekako ku bantu abaliko obulemu kubanga be basinga okutegeera ki embeera yaabwe. Ekyo kibeere kyabuwazze nti buli boodi y'ekitongole yandibaddeko atalina aliko obulemu bwensaba kasita aba ng'alina qualifications ate badokita gye bali babeera nze babambuuza nti kati mugamba tuteekeko baani enga nti I have the database njirina bonna mbalina abasobola okugenda ku boodi ez'obukugu obwa buli ngeri n'olukiiko lwokka olukiiko lwange lwonna lw'abakugu beereere ko balooya badirekita tekuliiko muntu anyoomolwa. Ekyo nno nkola nnungi nsobola okukebaza obwakabaka bwa Buganda okukkiriza enteekateeka eno okubeerawo. Njala tugende ku nnaku nno 17 lw'onokoddeyo. Dokita, kiki ekigenda okubeerawo ku 17? Njagala nga owumbawumba oyite n'abo bonna abali eyo omutaliko obulemu okusobola okujja bwe kibanga ddala buli omu agenda kukkirizibwa okujja ku mbeera eyo. Abatuuliriza abali eyo mujje nga 17 ku Afirikana ku Lwokutaano kaadi weeziri okujja okubeera mu kitundu ku nteekateeka. Yes, kaadi ze weeziri za mitwalo 2. Ekigendererwa twagala ng'owuliriza ng'olaba emizannyo gy'abaliko obulemu mu bugaali nga bakola fashion show bayimba boolesa bye bakola. Ekyo kijja kutusobozesa okwongera okukuŋŋaanya ku nsimbi twongere kukwongera okufuna obugaali. Akagaali ako koolaba obulema mwatambulira akagula sente ntono kali ku mitwalo 8. Yes. Ate akalungi ennyo akabali abeesobola ennyo kagula miliyoni 4-5 n'okweyongerayo. Obugaali bwe twetaaga tubutuuse ku bantu ba Ssaabasajja n'obukulembeze bwabwe obukulemberwa Charles Peter Mayiga Katikkiro waffe baalengera nti tuteekewo ennuŋŋamu etuuka ku bantu ba wansi. Era mu myaka 2 tugimaze nga tuteekawo enteekateeka ennuŋŋamu ezisobozesa era enzigumivu ezisobola okutuusa ku bantu ba Ssaabasajja buli mu kakoona ka Buganda. Kale bwe munaaba muzze ne mutukwatirako twetaaga obugaali bungi kubanga abantu abaliko obulemu bangi. Twetaaga emiggo egy'abantu abaliko obulemu najjo tugyetaaga era twagala okugigaba ku lunaku lwaffe olw'abantu olw'abaliko obulemu
olukuzibwa mu Buganda nga 13 omwezi ogwa December. Katono nnyo kyentegedde dina eno eyogeddwako nti erubirwamu okuŋŋaanya ensimbi. Waliwo abazadde nga balina ku ssente naye ng'ayina n'omwana aliko obulemu ng'asobola okufunawo akasente naga nti kanguliyo tiketi nga 4 okusobola okulaba nti n'abalala abalina abaana abaliko obulemu ng'owange basobola ddala okubeera nti bafuna obuyambi. Ekyokubiri kyentegeddemu bwe mbanga kyentegedde nti kikulu nnyo abaana abo abaliko obulemu bw'obanga omulina ng'oli muzadde ng'osobola okugula tiketi ojje naye asobole okwongera okuyiga n'okumanya n'okuba akabala bayigirako nti asobola okufuuka ow'amaanyi dokita lecturer omusawo omutendeke inginiya n'ebirala mu nteekateeka eyo. Nnaku za mwezi 17 omwezi ogwa guno gwenyini gwe tulimu kwokutano olujja nga tuwumbawumba mukyala Fatuma njagala kati otusiigire ekifaananyi kyawamu ku ba stakeholders bandize mu categories ki bo bakola batya nga ba stakeholders ab'enjawulo. Yes, waliwo abaddeyo akasente naye wayinza okubawo ekitongole nga bagamba nti tusobola okufunayo tiketi 4 oba oliawo so ofuna tiketi 5 oba oliawo. Enkola eyo ebeera etya? Ennamba y'essimu tubakowola ennamba z'essimu ngenda kuzogerako wano mpozi kansooka okwebaza abaatukwatiddeko ekitongole ekya Equal Opportunities Commission oba kyabwenkanya ekitongole ekya Equal Opportunities waliwo ekitongole ekya Mukisa Foundation. Ekitongole ekyo nno bannange bakola ku baana abaliko obulemu era abaana temuli bakweka abaana mubatwaleyo mubatwale ku Mukisa Foundation kiri wano Lungujja kirinaanye amaka ga former vice president waffe Sekandi amanyiddwa nnyo. Waliwo ekitongole ekya Light for the World nakyo kyatusapotinze Terefayina mwebale nnyo bye mutukolera byonna Buganda Land Board mwebale CBS ne Hotel Africana yatukoze omugenda okubeera ku lunaku olwo. Abantu abagala okuwaayo ensimbi n'okugula tiketi namba kiko baba bakuba ennamba eri 0772 oba mbyogere mu Luganda 0772 nyanya 5 851 kamba weeyo n'endala 070 801 2 6 80 0 772 4 58 51 ne 0708 0 26 80. Oli wakuba kweza enamba butereva ajja kusobola okwetaba mu nteekateeka eno okujja okwongera okuyiga ebiseera ebisinga obungi abakulembeze b'ebitongole abamu nabo oluusi tebaba nakumanya kwenkomeredde ku nteekateeka y'abantu abaliko obulemu. Ndowooza ne bobeera gwe ng'oli mulamu bulungi naye bw'olaba nga oba oli awo mu kitongole kyo temulimu muntu aliko obulemu kitegeeza nti oba olina komisingamu akatonotono ako era oteekwa okuba nako wandibadde ojja n'osasula kaadiyo n'ofuna okuyiga ate n'osobola n'abazadde abalina abaana abaliko obulemu nga ddala abaana bakyali bato okuyiga engeri gye bagenda okubakuzaamu ndowooza n'ensonga endala. Nsaba osiibule ku lwaffe enna ku nteekateeka eno. Bannange abatuwuliriza tubayita tubakunga mujje musasule tiketi yaffe ya $20 newankubadde abamu baatugambyeko nti ssente ezo nnyingi naye ensonga y'essente zino mugitegedde bulungi nnyo ensonga nkulu. Mbayita mujje mubeerewo ku lunaku olwo nga 17 mulabe abasajja abakuguse abasajja abaliko obulemu obw'enjawulo nga bw'amaanyi naye nga bonna basobola okuvuunuka emiziziko kubanga ne gundi yaffe egamba omulamwa gwakugjawo miziziko nga tweyambisa kaluca yaffe obuwanga bwaffe. Tweyanza nnyo tweyanzege abadde naffe olunaku olwaleero twebaza ekitongole ekya Buganda Land Board abamu ku abataddemu ensimbi okulaba nti abantu abaliko obulemu ate basobola nabo okuvaayo ne balekeraawo okwekoma
nasobola okufuuka ab'enjawulo ate naffe tubalegirako oba oli awo n'okusobozesa okukuba ekifaananyi ekiraga n'omulala alina omwana aliko obulemu nti asobola okufuuka ow'enkizo oba oli awo era asobola okuyamba ate ne banne abataliko wadde n'obulemu. Nze Maurice Mukimugave sigala ngola ba Terefayina yaffe ayi Katonda kuuma maaso mongi.